Omutaka Atanansiyo Kasirye Mbugeeramula ono nno nga ye jjajja akulira ekika ky'Abenvuma, kw'oteeka n'omutaka Kasujja Kyesimba Kakande Kibirige Shemba ono nno nga ye jjajja akulira ekika ky'Engeyi. Bano nno abavuddeyo ne baddiza Katikkiro omuliro ne bamutegeeza nti eky'okugenda okunoonya kabaka e Namibia tebalina gwe bagenda kukyenenyeza olw'ensonga nti baali tebakola nsobi yonna. Kampala TV 256 gwenna akyagyekumiddeko nga wasalawo amawulire gonna ojja kugafuna wano ku channel yaffe ya Kampala TV 256. Wakola okusalawo kutuufu, atannaba kuba ng'osubscribinga anja kusaba okuba ng'osubscribinga okone kadaawo kajja kuba kakuwa notification singa aliwo eggulu lyonna lyetubeera tutaddeyo. Okomentinga ku mulamwa guno gwe tutaddeyo kibeera kirungi, ate n'okusharinga nakyo kibeera kirungi ddala. Kati nno ku mukolo gw'Abenvuma ogwadde ku butaka bwabwe ekyadonde Kawempe, omutaka Atanansiyo Kasirye Mbugeeramula yavuddeyo n'ategeeza nti Katikkiro okuvaayo ne yeeyita kabaka ow'ebweru si kituufu, nga kino nno akyaleetebwako eyali Katikkiro wa Buganda Sir Apollo Kaggwa kye yakola okweyita kabaka ow'ebweru. Kino nno ne kiwabya era ennono ya Buganda tekkiriza Katikkiro kweyita kabaka w'ebweru kuba si kituufu. Ate n'ayongerako n'ategeeza nti kabaka bw'akisa omukono oba bw'abula si kirungi kabaka omu kumutereka mu kibira ekirala kabaka mwe baamutereka. Buli kabaka alina kubeera ng'aterekeddwa mu kibuga kye. Kino kituufu okutereka kabaka omulala e Kasubi kubanga watereseyo bakabaka bameka bana n'ennono ya Buganda buli kabaka tumutereka mu kibuga kye, ettaka terituggwangako. Naye mu mwaka gwe bakomyawo wano enjolo ya Mwanga abataka bagezaako okugamba nti nedda tetusobola kutereka kabaka ono mu kibira kyekimu mwe twatereka ne kabaka oli naye kabaka tumutereke mu kibuga kye. Apollo Kaggwa yaliwo mu kiseera ekyo, yali kabaka w'amaanyi, yali Katikkiro w'amaanyi nnyo, nga w'amaanyi nnyo, era okumanya ali w'amaanyi yatuuka n'ekiseera ne yeetuuma kabaka w'ebweru. Erinnya mwe kati lyemutendereza ne mugamba nti Katikkiro ye kabaka waki, naye ng'oli yalireeta mu buwaganyavu na kwonoona. Naye Apollo Kaggwa kye yakola yakwata omuggo n'agoba abataka abamu n'abakuba n'okubakuba physical n'abagoba ku kintu ekyokutereka kabaka muki. Abataka kye baali bawakanya tetutereka Mwanga bwe twatereka ani Muteesa. Mwabakiraba olwaleero mulowooza nti kya nnono, era senga omuntu amanyi agezaako kiwakanya ogamba nti awakanya kyaki, naye munono yaffe tekikolanga ki tekibeerangayo. Atanansiyo Kasirye Mbugeeramula ayongedde n'ategeeza nti abataka okugenda e Namibia okunoonya Ssaabasajja si be basoose. Kino nno kyajja kikolebwa okuva edda ng'abataka banoonya kabaka waabwe, era ono ajulizza ku bataka abaavaayo ne banoonya kabaka Kintu olw'ensonga nti Ssekabaka Kintu ye yasooka okubula, era abataka baatambula ne bagenda banoonya Ssekabaka Kintu, wabula kasita yakomawo oba kasita baakomawo nga balemeddwa okumulaba baasobola okutegeeza nti kabaka waffe abuze, era mutabani ne balonda Ssekabaka Chwa Nabakka. Ono nno naye bwe yabula bajjukira nti yali azadde mutabani we Kiremeera, era ono gwe baatuuza ku Bwakabaka. Leke kulaba abantu bakyogera kakati ne mulowooza nti kakati ekyo kiki kipya. Emirembe mingi nnyo abataka nga banoonya kabaka. Mumanyi kabaka gwe basooka okunoonya? Mumumanyi? Basooka kunoonya Kintu. Kintu yakola ki? Yabula buuzi ne banoonya n'ababula. Kati bwe mulowooza ffe twasooka obutalaba kabaka si ffe. N'abagenda okunoonya Kintu tebakola ki? Tebamulaba. Ne bakomawo ne bagamba kabaka waffe akoze eki? Abuze. Tukole emikolo egiteekako kabaka omuki? Omulala. Ne bateekako Chwa Nabakka. Chwa Nabakka n'abula.
naye yakola ki? Yagula bubuzi ne bamunoonya ne balemererwa ne bagamba kati tuna kyakukola. Naye mutabani wa Channabaka Kalemeera yazaala omulangira e Bunyoro. Tugende ekibulala wano ngodde ekibuga ewa Winyi waswa, tugende ekibulala tunone omuki omulangira ajja akole ki ali Obuganda. Era baali bataka be bagenda, abamu bafunirayo n'amannya ne gakyuka, abava kunonga bwe Bassebuki bagenda okukomawo nga bamugema, abava kunonga bwe Bamakumbi Kiwutta bagenda okukomawo nga Bakayiira, naye nga be bamu baali baki baali bataka. So ekyo Kabaka waffe okumunoonya n'okulaba waali ne waali buvunaanyizibwa bwaffe, teri abutusinza. Yenna yandikoze kyakola abeera atuyambako, abeera atukola ki? Obwo buvunaanyizibwa bwaffe si bwakasooka, bubaddewo emyaka mingi. Antononsio Kasirye ayongera n'ategeeza nti mu 1893 abataka baagaana enteekateeka z'okugabana ettaka olw'ensonga nti Ssekabaka Mwanga yali ali mu buwaŋŋanguse, wabula n'akiikira ensingo abaami ba Ssaabasajja Kabaka okubanga ensangi zino obasanga beegabanya ettaka ly'Obwakabaka newankubadde nga Kabaka oluusi abeera taliiwo. Kino nno yakigeresezza ku Kabaka lw'abadde omulwadde, n'avaayo n'ategeeza nti edda abataka baalinga wamu nga tebasobola kugabana ttaka nga nnyini nsi tali mu ggwanga, era Mwanga bwe yali awaŋŋangusiddwa ettaka baalikuumira wamu, ekitaliiwo ku mulembe guno. Nekyensobola okubagamba nti muyinza okuba nga mubiwulira kati olw'okuba temulabe nga bibeerawo ne mulowooza nti biki bipya tebibeerangawo, naye si bipya, byonna byali bikoze eki, byali bibaddewo. Mu nnono yaffe toyinza kwawula mutaka na Kabaka. Bw'ogezaako okwawula Kabaka n'omutaka gw'obeera omulabe waki w'ensi yaffe asooka. Era teri mutaka ayinza kukkiriza kwawukana n'ani na Kabaka. Mu 1893 Abazungu wano nga baleeta ekyokugabana ettaka nga Mwanga ali mu buwaŋŋanguse, abataka bagamba eki tetujja kugabana ttaka nga Kabaka waffe takola ki taliiwo. Walinda tuli mugamba ki? Abaami bo ne balikola ki? Ne baligabana. Tebaalisasulira wadde ennusu y'ensimbi. Ne baleeta ekizibu kye mulaba mu Buganda wano eky'abantu abatalina ttaka n'abantu abagoba ku ki ku ttaka. Mwe mulaba nga ekyo ekibba ttaka kizze ku Museveni ne mulowooza nti Museveni yakireese, naye ekibba ttaka ekisinga kyali 1893. Wayinza otya okuba mayiro 8 gwe omwami nga toyisasudde wadde ennusu ya ssente okugyako okanyuga envuumuulo, ate ng'okimanyi nti ono Kabaka gw'oweereza yenna nnyini nsi, ate ogigabana nga takola ki nga taliiwo. Kikyoba ogezaako okugamba abantu. N'olwekyo ono nno ajjukizza lwaki Ssekabaka Muteesa yafulumya Bulange olubiri olw'ensonga nti yali akooye okumulinnyirira. Omutaka Kasujja Kyesimba Kakande Kibirige Shemba ono nno nga yejjajja akulira ekika ky'Engeye, ye yavuddeyo n'ategeeza nti abataka okuvaayo ne bagenda okunoonya Ssaabasajja Kabaka e Namibia, kino nno nga bba abataka tebakyejjusa era tebalina gwe beetondera, era n'ategeeza nti kye baakola kyali kituufu ddala. Abataka balina okunoonya Kabaka kubanga abataka be bakola Obuganda. N'abataka abalala twayo obuvunaanyizibwa okugenda okunoonya Ssaabasajja Kabaka. Netugenda nti tumunoonya era kwali ku Nnamulondo y'abajjajja abaalamula. Ngamba Abaganda ne bazzukulu ba Kyaddondo mwenna abali wano nti nze naye n'abalala be twagenda nabo tetulina musango era tulina muntu gwa kwenenyeza olw'ekyo kye twakola. Ow'amannya amangi ennyo ssentebe w'olukiiko olukozi wakola omulimu ogw'ettendo ery'ekika kye. N'abo abatwala Obuganda nabo bakola obuvunaanyizibwa bwabwe
okulungamya abazzukulu ku butuufu bw'ensonga so si ku bulimba. Ensi bwe natambulira ku bulimba n'abantu be twali tuwa ekitiibwa kiba tugenda kukibajjako. Nze ne Kyaddondo tuli bagumu ne bano abataka nammwe abamasiga mmanyi muli bagumu era mumabega waffe. Bwe tuba mulaba nga tusonze mugoberere. Bagamba Pooki naakulembera nga ate mubuza gye tulaga. Omutaka Kyaddondo n'omutaka Kasujja baba bakulembedde n'abataka bano mugoberere ffe tugenda obbatwala tubatuse mu nsi ensuubizi. N'olw'ebigambo ebyo munzikirize